stands for Jesus. Naye Easter. Naye Easter yabadde birala nnyo. Ye Easter yakusanzibwa Jovan. Tojogera nako yansanze bubi nnyo. Kyate yakusanze oli biki? Banange. Ozikulemu ne zaaka. Obulamu tebwakulumye. Obulamu bwannomye nnyo mwana. Ate bwakulumye butya manyi bwe bukuluma maanoza buba bulungi. Obulamu bwabadde bukaluba. Kikyate. Tebabadde buwoomu yadde akatono. Tokoze. No nakoze emirimu oba na mingi. Naye ate oluusi ebizibu ne bijja ne bitwala ate ezo ssente z'okoze so. Naye emirimu gyonna gikoze by the way. Mukama yeebale. Nze muntu abeera mwezi ennaku enkulu naddala. Nze muntu asobola okuba n'emirimu nga 7. Wow. Yeah. Ejagolinga otya? Ngikola. Gwe kyomanya Mukama ansaasira. Nina obusaasizi bwa Mukama Katonda. Alors, nous twasemba tubuudde ng'otandise ekivvulu kyo ekisookera ddala ku Buganzi Lwazza bakufuuye ssente n'olaba ng'obulamu bukuluma. Obulamu nempulira nga nfa. Ng'okutte ekikapu kya ssente bakufuuye. Ng'omanyi ekitegeeza ogenda obwongo bwonna bwadduka kugenda kugula mufaliso. Mama. Oh my God, I don't know. By the way, kyenja okugamba Katonda abadde mulungi nnyo gyendi. Katonda abadde mulungi nnyo gyendi naye awo bwe navaawo nenzirayo ne ŋŋenda ewaka nga obimanyi. Tuuse ewaka baneiba abaaliwo awo ku kitundu bajja mu show ya Muganzi Lwazza. Bandaba enkya nagamba akana akalinza akayimbye kasajja naye banaye abaagenda n'abaana baabwe nga bagamba bangira bagezaako okubeera nga they recognize my presence gye nabadde naye wali. And ndaba nga kyanjawulo ngamba nange nfuuse sitanga sinakola yadde oluyimba. Kati wafuna omusaala for that day oba waliko byakufuuwa byokka wakoba? Nze kasita banfuuwa bisigadde saagala. Ko nalabanga ennyingi nzirina simanyi meka ze basasula. Yes, nze natambula butambuzi nenga Mukuluta webale nnyo bale ddala banaye Mukuluta nagamba ngenda kuteeka mu ssente gwe ogenda kitegeera. Nempulira nga obulamu bunnuma mwana. Oddayo ofuna obufaliso obutwala eka. Kati enkya nakeera kwekejja kugula mufaliso kugula ka blanket akakabi akekyoya bwe nabiteekawo nanga obulamu bunyuma kati awo nno. Kateni temuli mu nnyumba. Kateni nakakateni kange kampi nnyo bwe kati kaali kamini kateni kampi bwe kati ng'omutabira bwe nakola bwakyakulenge. Ngaleza ebya kateni sibifaako nnyo ndabanga nga bya bulijjo. Kasita nfunye omufaliso kimala. Munaye nenvaawo ne tugenda mu trip. Twagenda mu trip nenkola bwe baatukomyawo ne bantwala mu studio nenkola olimba lwange olwasooka olwa Mutamiivu. Olimba olwo abaana ne baluzaalawa agamba waayalendegedde. Ngani azalawo? Abaana abali mu group. Yawa ate ayimbye bulungi omanyi Mukuluta yali n'omuze singa mubanga omuntu agenze mu studio making sure nti mwenna musalawo ku luyimba olwo bwe muba muwandiika mutula ne muwandiika mwenna. Si musajja mukotogezi nti ajja kwekweka kino akikole yekka temulina kumanya ng'aleeta oba okigranti nze namutambula mwenna. Munaye mbangira abanaga wa yayimbye ebifo biki kale kyasinga okumwewuunyisa ye olimba nga maze oddukola luwedde okumikisinga biki yaluntuma mu kugenda nze nalutwala wa maama saamuletera nanya takisi awo paka Lugazi nankubira essimu ngalaba nduddeyo namulese ku paka last. Jovan yampitanga Jova wange oliwa namugamba mukulu ndi nenoonya mugamba nga sirabawo. Namugamba ndi eno nagenze waka maama yampise. Oluyimba walutaddewa? Namugamba oluyimba mukulu mbadde ntwalidde maama.
Nagamba kiki otwalidde ani mama otwalidde maama otwalidde maama alukozesa eki nange munyine nebuuza lwaki ntututteyo wa mama kanangamba omanyi kyogenda okukola nagamba kanzire mukkubire ate bwatyo najjako essimu kati ndowooza kyeyakola ye nagera n'afuna oluyimba olulala lulinaalulekera nduwe maama neŋŋamba maama oluyimba luluno oluwulirizeemu ne baluteekamu mama nasanyuka agamba naye oluyimba nga wayimbye bulungi nnyo awo ate nga bannange baŋŋambye nga tututeddemu nembegedde naŋŋamba wannaye wayimbye n'akwata ssente mu nsawo nampa 5,000 naŋŋamba oluyimba luno nduguze nze asoose oddugula ssente zizo ndukuguzeeko genda weeyagala mama akuwa omukisa bwe yagula oluyimba nalaba nga mpadde obukadde obuboneka essanyu nerinnuma essanyu nerinnuma neŋŋamba mukama ne muganda ne kantwala oluyimba lw'abandi ate aluguze kale ate ndumugyako nduduse Kampala neninya boda nenzira mu town nkuta nanganza oluyimba natutedda ne credio neŋŋamba ekirungi balututte credio kati luno lwange mama yabadde aluguze kati ne mugamba mukuluta nembadde sina sense badde zimpedde kanti ninye boda biki neti bano nsumbuwa nakwata emitwalo gyali 3 n'agimpa bwe yagimpa ate nalinya bulinya boda nenzirayo era erugazi nenzirayo kati nakatuuka ewaka ngenda okula oluyimba balukuba ku CBS abalusooka dde okuba ku Simba ne bagamba kati oluyimba luno bwe maama bwe yaluteekamu yayita banne ab'okukyalo nga omanyi kati bali bamugamba oluyimba bali mu dde okuba ku Simba ngamba oluyimba nange neziruka ate mpuliza oluyimba lw'okusimba kati newo n'ateekamu aba ateekamu redi abagikyusa bane balukuba ku CBS nendaba nga ndisita nengenda mu tawuni olwo nitambuleko mu tawuni bandabe nti yeze nga naye tebamanyi ngamba nenga bano tebanfaako mama yawulira atya nga luludde ku radio tomanyi obamugambe batya mutabani wa maama nfuse wakabi nzaala abayimbi bwekityo kati mu kaseera ako nemabega muzeeyi wange yalinga aŋŋamba bugwe oli muyaaye tuyagala kukola mirimu gyange ebiki tagala kusoma tagala kwokya wedding affe tuzaala abayimbi namugamba muzeeyi nsijja kukola mirimu gye gimu nammwe gye mukoze famire yonna bw'okiba welding bamakanika temulina mulooya temulina mwani lwaki temutusindika mubwalooya ejaabwe neerabanga I need to be different nga neetaaga okubako kyendeeta mu kika ekyenjawulo cause tatange yali muyimbi mu church at the same time ne maama nga muyimbi mu church kati ate nga mpulira kibakola kirungi nnyo kisinga biri byonna lwakuba nti ekyali kireeta emmere ku table yali welding ko ate maama nga yatunda spare so nembeera nga ndaba nga okuyimba kuli kuyinza okuba okwange gyowulira omutima gwo gye gulaga kati welding lwaki yakwanguyira kubanga wamukolako namukola era mumanyi bulungi nnyo naye lwaki teyanyanguyira bankugambe batya nze njagala nnyo okwebonyaabonya nate saagala nnyo kubonaabonera mu kyesaagala nga love togiwulira nga sikyagala ne nga nsobola okukikola kuba nakiyiga nkimanyi nnyo gwe kyoba omanyi omuliro guli omungi ennyo ngumanyi nnyo naye si kye nali neetaaga osobola okumanya nti eno mmeto nnungi okwokya eno tejja kusobola buli kimu nkimanyi gwemanya bino ebyokukola casement byonna mbimanyi okukola bya aluminium byonna buli kimu buli kyomanyi ekikwatagana n'omuliro oba ekikwatagana n'okufabrication mbimanyi bino kugattagatta nzigi kugattagatta buno butebo biki byonna olimu sente zo nnyingi tomanyi sente zo z'olinamu awo naye si zange mukwano ne gugaana neŋŋamba Katonda yamanyi gy'agenda okuntwala kati naŋŋamba gw'ogenda kubonaabona nnyo ne mugamba muzeeyi
ebyaddala nkubulireko kitange nza busiwe mpulira emirembe bwe mbala kubonaabona mukama nsaasire nawe n'abasiriwa kubonaabona era mukama nsaasire nemugamba mukulu sikuyisa mu maaso sikola ki naye nsaba okkirize ntambulire mu layini gye ndowooza nti esobola okukola ki okunkolera zina ngamba genda gwamanya ensayo nakugabana egenda eggabane tewatya natya of course naye nga muzeeyi waffe yatugambanga ekintu kimu weweiko nyama ya mabosi kyeki oli nyama ya komera si ya pusi ya komera ng'ayogera olulimi luswayiri muswayiri yali mujasi ku mulembe gwa Amini kati nga akugamba weiko nyama ya mabosi lwaki ayogera bwatyo nti bw'otaakole ojja maliriza oli aido bonabeera aido bajja kukwata banakukwata bajja kusiba bwe banakusiba ojja genda okolerere abantu nga teweekolerera bula okolerera ki abantu ekkomera kulima biki n'agamba gwe raba kuba muzeeyi waffe ku kyalo kyaffe Lugazi kumpi bwiko yonna yali emwagala nga bw'agenda mu kitundu ne bamulabako obulagire batagamba awo tewali fujjo bugemba ayingidde era abayi bonna nga misinde yali mukambwe teyabakubanga nga mukula muzeeyi yatukuba naye nga towulira muzeeyi yatukuba nnyo yankuba era n'okubeera nga ndi bwe nti osanga singa tebankuba osanga sandibadde nga leero bwe bandaba so do you think omuggo gwe gwakukola oba gwakumenya gwanyamba era ekinnoma mu bulamu bwange muzeeyi wange oyo yagenda okufa 2019 yankubira essimu n'aŋŋamba Jovan mpaayo $200 muzeeyi wange tansabanga ku ssente naye nezintere ku ssimu nga bulayo no wiiki emu afe nezintere ku ssimu nemugamba muzeeyi ebbanga nali nnyimbidde totekanko kayimba kange mu ssimu naye nga omuntu gwe accusing of not saving my songs into his phone musajja atalina na smartphone alina katooki yes naye saamanya lwaki yali aŋŋamba wayitawo ennaku nga 2 n'agwa ku accident bweyagwa ku accident wayitawo ennaku 3 n'afa kasente wali ozimuweereza nali sizimuweereza ekyakulumiriza paka leero kinumiriza naye ekyasingira ddala okunnoma kwe kuba nti nali mugulidde essuuti nga njagala ngimutwalire ng'ekirabo yeebale kunkuza munaye teyajambala kuyajambala afudde era yajambala bamuziikamu yajambala I believe nti omuntu bw'afa asigala n'abeera waawo era asigala nga waali nange ekyo nkibirivingira that is why tubasabira so ekyo bwe kityo nekitambula bwe kityo tuddayo ku story wali eri oluyimba lukubye ku gundi ku CBS oluyimba lukubye ku CBS oluyimba lutandise okugira buli omu alukuba alwogera kuba lukuba abantu batandise okujja bagamba mukulu taya mukulu waliwo akayimba ketuwulira akamwana wadanigozi kamutamiivu waleese omwana nze ndowooza no byakusaaga sibifaako tewamera wadde amampaati nti siraba nze enjawulo bwenkyuka njagala nkyukeko mbe wakabi naye ne bw'otambula tebakutegeera tebantegeera kanayitawo nga weeks nga 2 awo 3 munaye mba ndi awo omukulu tayankubira essimu genda kukola video genda bakuwa video script begenda okubeera genda wegeze mu ngoye bweziti ne bweziti bagenda kuleetera engatto bweti naye abaki ekibeera eyo naye nga nina ensonyi bitya ensonyi ate wazijjeyo omuntu ayimira ku stage n'oyimba nanyimira ku stage goza tubeera ku stage oba olaba omuntu nga mmwe mubeera bw'olaba omuntu kati nze wendaba omuntu nga ne mufokasingako ne mulaba nti antunuulidde n'oluyimba lubula for real yes lubula netandika okuyimba nga sibitegeere nga ebigambo sibijjukira bikiwe bityo sakopoziige weebuuza ki ekibeera mu shooting bakutegekkedde engoye engatto wenatuukayo baleeta omuwala gwe baleeta nga nti abawala ngamba kati namukola nti ono yogera omuwala nga yeyerusa
ngamba yakwata mu kizigo kati nga nina mentality eri eyedda nti abantu abeyerusa baba balwadde nengamba ono kati agenda kunsiiga obulwadde ng'omukuteko bukwasi anti obulwadde babusiiga batya anti mu time eyo nali agambe bati nali musiru ng'omanyi bakwatako bwati no nti osobola okukola mugundi yonna yonna akusiiga obulwadde nengamba kakati ngenda kukola nti omuntu ono ne bangamba kati gira gabanga omukuta ngamba oyo kati ngampaana okitegeera ate nga nange nene embeera ey'okwekkiririzaamu ngamba olanga obadde nga ku stage bwe nkwekakasa obisobola ngamba giramu kati nga babaza sibiriiko nanga tetuli mukwata kolamu ebibyo naye nagamba take a step like this biki nga tukatinga kati tugende batandika nankolamu nga bakwata kwebe bati mukama nanyamba olumalako nembi nebiggwa ebyo anashi omwana yali sharp nnyo omwana yali sharp yakudduka yes ngati ndaba akola ebintu bye sibitegeera nga kwatako wakola biki nga banaye obulamu bwagana okuluma nebunkalubiriramu awo naye mukama katonda ono nembimaliriza nga mukama webale luna oluwedde namukuluta nga biri disgusting angamba iwe bibeera olina kuguma bugumi balujeeyo waliwo akasengejja nga kuliko mukulu batavuma kati bwe baluteeka bangamba kuluta nampirisi bagenda zanya oluyimba lwo era ku kasengejja natuula kasengejja ku makya nembeera ku TV neninda wenalinda munaye mukama katonda oluyimba ne balukuba natunuulira bwe nti nga ndaba nswala n'okuswala bakoze nga nswala nebangamba kakati natandika okulutematema omwana ono owulira eddoboozi ddungi omulaba yenna yayimba ebintu nga byebyo biki omwana yenna yeemoola zaali ensonyi nga banswaza nagamba ono omwana emutaawe wetu agenda kuba wakabi omwana ono bamuleeta mu biki anolimba saana naddulabako muna olimba terwakuba mama alulaba mama yagamba ki ku action yalimu bwe yalulaba ekiganza naye yaswala ono abantu batandika okulaba nga bwotambula bategera nti oyo nga bandaba nti oyo Luzinda baleka kana akalenzi akayimba mutamiivu banaye akaana nga kato ng'oli muto naye yegwe abawala bannangi abawala tebakuwa ku bunamba nga babuleetera mu ssente mpulira nga buzinga mu ssente we bati ne bakaleeta oluusi zinawandiika kati oli ayinza okujja abakazi abo bakulu ayinza okujja nawandiikako enamba y'essimu n'akuwa emitwalo nga 5 yes nga kufuwa bwati nga wandiise ku ssente enamba y'essimu nawandiikako ku eno naandika ku zino naandika emirundi nga 3 kati gwoba ogira bwoti ojja ssente zo ng'olaba ennamba annayo yataddeko kati ababimanyi nga batubeerako bamuwadde namba y'essimu katwabe n'endala kuba nkuba eki ono omukazi omu one time yali muyimbi ng'akola ne ku TV naye yankubirako essimu nagamba Jovan nga naakajja nanga Jovan nze bulijjo noonya musajja wakuwasa bakufumbirwa naye ndaba nga gwe you're my type nangamba olaba njagala omwana nga muto biki enswala mpulira nga nswala ne muga kati nkugambe ki ensonyi zikuluma obulamu natandika okola nga bunkalubirira oyo yasookera ddala okugamba ebintu ebityo by'ensonyi nga tabigambangako nemubuuza kati olumba ngenda kubeera ntya nangamba olaba Jovan just nongenda kukuwa buli kimu
even if you need a car, even if what, I'm going to do it for you. I was like, did you know byeboogera? Kati nembuuza bakwano bange kati muddemu ki? Kobbo. Ngamba mukuule. Ngamba nedda, sijja mukuula. Olwo ng'olina girlfriend? Nali sirina. Kuba nalina girlfriend gwe nali nina yali yandeka. Lwaki? Nga yaŋŋamba twali ffenna nga tuli mu bulamu bw'okutambula nnoonya endongo. N'aŋŋamba, Jovan, bintu byo tebikutuka. Bintu tebikutuka. Buli lunaku ogamba ogenda kuba hit. Bamwanji babawadde ennyimba, bawadde ba Bettina, bawadde baani, kati mu eyo process ye mwe yagendera. Kyokka ate naye mala akaseera akomawo olwo nkubi olwo oluyiseemu. Nadda namugamba nkyanoonya hit. Ne ssente ze wali oyagala sinazifuna, sinaziweza. Lwaki omugamba I'm still bw'oti? looking for that money. Why? Lwaki nti era yanjagala male kufuna hit ne ssente nnyingi abeere wakabi. Yali takwagala nga ggwe. Namugamba, so wait for that time or that moment namaze okufuna ssente n'erinnya nga lifuuse ddene, that's when tugenda okuddingana. Osanga yali atudde ne hit yaffe. Okitegeera. Munnaaye. Mpulira. So kati banaso okukuba ku TV. Yes, ku TV ntandise okugira. Nga naye ntambulira mu bbaasi era nga obimanyi. Obulamu ne bubeera nga kale nga bunyuma. Omukyala agambye agenda kuwa emmotoka. Neŋŋaana. Ne mugamba ebyaddala ekyokunjagala sijja kisobola. Ne mubuuza, kati olina musajja? N'aŋŋamba n'omusajja yagenda. Omusajja yagenda twayawukana ndi bw'omu biki ate ndaba nga ggwe bulijjo nange noonya muntu ayinza okunzigyamu ndaba nga ggwe my type. You're that person omuntu gw'ayinza okwetaaga. Ne mugamba, noga kati tugenda okukola. Simanyi nja kukubira kotofaali. Saddamu mukubira natandika okunkubira Jovan kye twayogeddeko. Bayira omuntu oyo mpaka leero saddamu kwogera naye. Kwamanya yagaŋŋamba nga mumanyi. N'aŋŋamba program bweti nga mumanyi. Nekira nga ntamye. Bambi. Yes. Saddamu paka leero sidda nga mukuddawo era ne mulaba ali eri tutawano bwenti. Wanyiiga. Yes. No namulaba nga ali biki. Ali munsa. Yes. Kuba by then nali muto. Mune nembeerawo mu nsi. Naye kyesaamanya nti nkuba hits olwo omwaka guyiseewo nkubye embooseera. Tomanyi. Baze mbakwadde obuwala. Anti obulamu bwannuma. Allahu Akbar. Na buli kimu ndaba bannange emikwano egyakabi nebijja bane nga buli kimu kyakabi. Ofunye ku ssente olwo. Sente zijja. Zijja okyaliyo mu kazigo kaffe kali oba okyuse? Nkyaliyo. Sinavaawo. Naye olwo kati oguze ku bintu. Nguze eddala ebintu firiji. Obulamu bunyumira. Oleeta ku bwana. Saaleetawo bwana. Saali mwenzi. Era okuleeta tekitegeeza bwenzi. Oba ofunyewo omuntu wo. Yali omu. Ate awo we nakuba mbooseera eyo. Embeera ate nekaluba. Ate etya? Ekyaleetera embeera okaluba nze nalowooza nti bw'okuba hit buli kimu ogenda kuba okimaze. Era kumpi bwe kyandibadde kiri. N'ate ebizibu byajja. Obulamu obulungi bwajja n'ebizibu ne bijjirako. Abula ate ebizibu birabika byasinga obungi. Kyesaamanya nti nali nzigudde olutalo olw'amaanyi eri nze obulamu bwange n'abantu abandi emabbali. Oba okitegeera. Bantu kiki otegeeza mu ekyo? Bankugambe ntya. Abantu abali emabbali like mikwano gyange be nali nabo banga tuli mu mbeera ey'okweyiiya ne tutuuka mu mbeera ey'okufuna munaye ne batandika okuntunuzaamu emmundu. Ate yes. Lwaki ndowooza oba nali mbalese. Bwekityo obulamu ne butandika okukaluba mwana ne bukaawa kyenja okugamba ne bukaawa nnyo. Ne buva mu kuwooma. Ne buva mu kuwooma. Ne buva mu kuluma. Yes. Ne butandika okuba nga bukaawa. Oh my God. Kiki osinga okujjukiramu eyo embeera?
bingi nnyo. It's what I can tell you. N'abaawo omuwala eyajja nalina girlfriend gwe nali nina olwo eyali azze mu tayimu eyo ey'embooseera. Ndi eyali yazzeeko mabegako mu mutamiivu kati ono yajja mu tayimu ya mbooseera. Yajja mu mbeera ey'okuba nti nno ng'engeri kale era bajja sijja kuwugira nnyo yes. Kati bwe yeegira n'ansaba enamba yange nengimuwa. Bwe nagimuwa jjukira ŋŋaanye abawala ebbanga lyange lyonna. Simanyi oba yali amanye enneeyisa yange saakitegeera. Bwe yajja n'ampa nemmwe enamba yange n'afuuka kyali wange. Ono ye yayita mu bisaanyizo ki okusobola okukusembera okufuna ennamba abalala be bataasobola? Yajja ku show n'afuwa ssente nga bulijjo. Kati bwe yanfuwa ssente najja n'emikwano gye nga nagyo girina ssente nagyo ne gifuuwa nga nnyingi. Kati bwe yamala n'akwata n'aŋŋamba JOVAN saba enamba yo biki kati bano nga bagamba ono yasinga okwagala ennyo okusinga ffe. Nemmuwa enamba. Ne bulijjo babadde babikola ebyo. Bakusaba enamba n'ogaana. Lwaki ono y'ogimuwa? Kati ngimuwa. Yajja ku mmotoka. Yajja nga nkyalina backstage. N'aŋŋamba JOVAN bakine bakiti biki gwe tomanyi. N'ankwata. Ate ekyala yalinamu erinnya yalinamu background nga nnungi. N'aŋŋamba nze gundi bwe kiti tatange bwe kiti n'aŋŋamba nina gundi emu muzeeyi wange yaŋŋambako nga nakakuba mutamiivu nga sinaba na kuyimba. Yaŋŋamba mwagaleeko ku baana abalina CV ennungi mubatuleetereko mu bika byaffe. Mujabulule ku musaayi. Yes. Tuleme okubeera nga tuli mu musaayi guno ogufaanagana nga ffenna tuli omwavu nayagala omwavu nayagala omwavu. Obwavu buli gwa ddi mu kika. Kati oyo bwe yajja namuwa enamba yange naye saakirowoozaako nti oba tugendera kwagala naye nayagala abeere kyali wange. Kati yakola ne twagalana n'agira n'ampeereza ssente enkya nga tuvudde ku show. N'ambuuza are you fine? I'm fine, morning. Ne mugamba morning. N'aŋŋamba did you get a breakfast? Ne mugamba not yet. N'anteerako emitwalo 5. Bannange breakfast ki? Ne ŋŋamba mukama breakfast ya 5. Olamunyumira. Olamutandikawo ate okubeera nga bukyuka. Olweggulo n'ankubira. Nanga JOVAN how are you? I'm fine. Biki oliwa? Nanga mbadde njagala nkutwaleko ku lunch. Ne mugamba nedda. Saagala kutambula. Just ndaba nga bwe naatambula bano bajja kunsumbuwa. Nangamba okay kati tekyali ekituufu oba wali otidde buti kutambula naye? Naye saagala kutambula naye. N'anteerako emitwalo 8. Nangamba go get lunch after olweggulo mbadde njagala nkulabe. Kati bwe naziraba yampadde 5 ku makya nampa 8 olweggulo endala $1,330,000. Namutandika okunyuma awo. Ndaba nga bunyuma. Nangamba aya kati awo wansi k'omutima banene neesumulula ku $1,330,000 nga 3. Netandika onyumya n'osinda ssente. Kati lumu namugamba nenjagala tegekayo show. Olwo abampa amagezi be banaabadde mu ndongo ebbanga eddene. Abakuuzi. Mumugambe olina show gy'otegeka biki. Video shoot. Yes. N'aŋŋamba ssente mmeka? Namugamba $5,000,000. Banne nga aziteekako. Nga so kataako yateekako emitwalo 2. N'aŋŋamba teeka amafuta mu mmotoka ojje. Najja wano eno. Nenteeka amafuta mu mmotoka ne ngenda.
Ndio kusanga sente ziri beziti asizikwatanga kezo essanyu ne linnuma watonolotya tobuyiwanda ate n'osanyuka nnyo nesisanyuka nekye nakola wenazira neŋŋamba zange kati nga njagala azimpe nveewo kati awo teyekyusa nenga kati nkoze ntya okuzijjawo mpuluke neŋŋamba this is your money ndoza zinaamala neŋŋamba ziri nembuza saabuza ziri mmeka neŋŋamba balamune muka kati mbaleki ng'amazima simanyi ne bala ssente nnyingi miliyoni emu bbiri nenkwata sene mugazi wera kati twakiyinzibala ng'ompadde nga wabula ompadde webale kange netegeka esho banziba wenagenda okuteeka sho maama oba bamanya nti sente oli yakwadde buwi bannange ne banziba oluteeka sho tekka naani wakisa mwami Lutaaya anti sayagala kumulaga nti nno nina sente ngenda tegeka sho kunayita mu bannange ne banziba sente ne banziba nnyo batya bakwata baŋŋamba drive bwe ya millions oba 2 ne baŋŋamba ebyokutegeka kati nga nze siriyo baŋŋamba bwe beere waka kuba tetwagala omukulu amanye nembeere waka ne bategeka ngenda okuddayo okusolozaamu mbukka sente bampa $20 gokka ku millions 5 naye nga kyo wagikola abantu bajja nze simanyi kuba nze n'omuze nti nze sente zimalaamu naye nga abantu babalaba nga bazze simanyi sijja kulimba naye nga baali mukozi yalida negozi sakifaako okuba nali mbalabanga abantu nga bajja kazi saamanya abangi be baliwo abatono be baliwo ne baŋŋamba sente tewali wasigadde $20 abamu ne mpulira nga buntamye olwo ATM yaffe nabo ne mbakubira essina ŋŋamba byansaze biki nankwata millions 2 n'aziteeka ku ssimu nange atofaayo obulamu bunyumira naye nga mukomaawo twali kigenda mu maaso kati olwo ekyaddako maaso awo katono mala natandika okunfunza agamba kati badde nja natandika okugenda naawe ku sho addemu ssente ze nnyingi bannange neŋŋamba kati nno wano nina kulya kamukuuku bw'osalawo kulya ekikere kisava aya naye nga mwenkana emyaka yali mukuluko firimu yatandika nga yamasasi naye firimu bwe yatandika mwalimu n'ebikompola obulamu bwakaluba nnyo era kuva kwolwo kwe nakoma nali muto neera kwe nakoma ebikompola byalinga ki bingi byali biwanvu nga mulimu ebikonde kusiba biki si kunsiba ne mwalimu ebintu biri spiritual I can imagine kwe nakoma obulamu bwange bwonna ne ŋŋamba siridda mu kwagala muntu ansinga bukulu abayimbi babikola naye nze ebadde first time nga mama oti yakugambako nti abakazi abakulu bookya ffe twakulanga brother ffe babimugamba aye bonna baali babitugamba naye nga omanyi embwa bwekutula olujegere esanga gyeraga oberumya ne bekoze eki so obulamu bwe butyo ne bungendera mu mbeera embi omwejjako otya ne ndowooza nti osanga obulamu bulituuka ne bukola kibukyuka nnwanyisa bino kumba abandi wano bannange nabo balwana mu ngeri ey'enjawulo nze mamero nagenda gwe buli womanyi ngaaliwo omusawo nali ngenzeewo ng'ogenze emyaka emito ogenze kukolaki nagenze kwetaasa ani akutwala era obayiga otya abantu be nali ndowoozezaako kuba nagamba we naagamba maama wange ayinza okufa bintuukako matubaketsa ne ŋŋamba mukulu Lutaaya twali mu meeting Mukulu nampita nga bantaddeko embeera biki kuba Mukulu Lutaaya yanjagala nnyo ne mami Irene nnyo nga bw'okiwulira ne bampita nga obulamu bunkalubiridde
bo bennyini banyigiriza batadde ku kisenge. Ani anyigiriza? Mukuluta ne mani Irene. Nga kikyate. Nga banyigiriza mu mbeera bandaba nga nkyuse. Naye nga tebamanyi bulamu bwe mpitamu. Kitayogera nabo. Mukuluta nga ayinza okugamba saagala weeraguze kino nga n'ebintu bintuukako nga ndi mulamu nga ndaba bwenti. Nga ki? Bingi. Faayo ku kikutuuka. Bingi. Olaba nga yatambula. Ng'obeera mu nnyumba n'oleeta essaawa eno n'ogiteekaawo nga nnungi, ebintu tebigitwala. Ne ngenda ne nkola ssente nga banfuye ssente oba meka n'oziteekawo ne bazitwala. Oba okyali awo oli mu mmotoka ovuga kino ekikwata steering y'emmotoka ekigikola ekigenda n'egwa eri. Waaw. Oba okitegeera. Nenooza nno ne mmanya kati obulamu bukalubye. Naye nga sina ngeri bwe ngamba Mukuluta nti obulamu bwe mpitamu obukambwe. Ne ngamba kati Luzinda kye nina okukola nina kuyiyangira bwe neeyibonya. Ne bakuwa amagezi. Ne bampa amagezi. Basawo baganda. Yes, genda mu basawo. Ne ntambula ne ngenda mu basawo ku myaka emito. Nga Yesu tomumanyi omwerabidde. Nga mwerabidde ebyaddala. Abasawo biki bwasangangayo ebyo bakolanga? Bingi. Buli omu yakolanga bibye. Bingi. Kikyojjukirayo ekyasinga okwesisiwaza. Ekyasinga okunesiwaza one time bankwata ne banyeesa omusaayi gw'embuzi. Nze golaba sirya nnyama. Basala embuzi we bati ne banyeesa omusaayi. Biki? Ebirala bingi. Feeling after that. Tomanyi. Naye nga gukkiriza nti kigenda kutereera. Nga buli omu kyaŋŋamba. Nagenda buli wamu gwe bulijjo omanyi. Lumu nagambako ne bamukuluta twali meeting ne mbagamba amazima endongo ennyinze twali kudaba. Ne mbagamba saamanya sandiyingiridde bintu bino. Sira abantu bebagira kituufu nti eddogga eriri mu ndongo. Yes. Ne ngamba sandiyingiridde endongonzi. Singa namanya sandigiyingidde ti bino bye biriyo. Nandisigadde nwana n'ensi yange mu ngeri gye mbadde ntambulamu. Kati nga bw'ogenda tebakubuulirako nti ono gundi yakulibbize. Nga saagalanga kumanya ani andibbize oba ani andibbize. Kwanze gw'olaba bansindikiranga ebyo ebijinni. Ng'onyinza okubeera n'otula n'omuntu awo nga ne bano tebamulaba. Naye gw'omulaba. Yes. Wow. N'akukola ekintu n'oza. Nga mukazi. Yes. Ebyo nga bigamba tugenda kuwasa kiri. Era bagamba amagini gakozesa naye gakozesaako. Muganda wange nze ugambe nalaba buli kyomanyi. Naye gwe feeling y'ejjini ebeereeta. Are they so rough or kati kankugambe energy yenna bagidraining? Mu bulamu kino nkusa nsaba nnyo ne Mukama Katonda ne ku baana bo tekibangawo. Nkisaza mu linnya lya Yesu n'amawunganso endagaano y'omusaayi gwa Yesu. Tekibangawo mu bulamu bw'ensi. Nze nalowooza nti bwe nfunye erinnya bwe nfuuse ow'akabi ngenda kweyagala. Kankubulireko abayimbi abo be mulaba bayita mu bulamu obukambwe obuluma naye nga tebalina ngeri bwasobola kugamba abantu nti bannaye kino kinnuma. Abantu babaterawo embeera egamba nti bw'oyogera about eddogo oba ologa naawe. Eyo nkola y'abantu abatuloga nga baagala okutulemesa obulamu. Bwakulaba oyagala okubako kyokola ateekawo embeera ekulwana mu mbeera eyo mbunawo oli mulogo. So nga ate oluusi munayita oba mulogo. Amagini gayinza okusanga otuddawo ne gatandika okukozesa. Ne gakola buli kimu ne gakwambula n'okwambula. Oh my God. Naye ggwe. Nze mponye accidents ezitaka wansi wa 5 nga ngula emmotoka eyo neggwawo. Nga begamba Luzinda avuga bubi. Sikyakuvuga bubi. Nenze Katonda ankuumye baganda bange. Natuuka ekiseera ne ngamba n'emmotoka kanzeesonye nsooke nzive. Nenva ku mmotoka. Nenva bulamu bw'okulowooza nti nno bwe nina osanyusiza abantu nti bannaye wuuyo nga si mu mbeera nti ntidde balabe bange. Nze one time waliwo mukwano gwange sina mukwano gwange kyenja okugamba
nenga si mukwano gwange nnyo. Si besti. Yes. Yaddira lumu nali nva ku stage. Ye bitandika bitya. One time nali ku show nga olunina mboseera ekubye mu bana abafuuwa ssente oli yaleeta ssente ng'azisibye ng'azizinze bati ng'omulambo ng'azizinze eno n'azizinga eno kati munda ng'ataddemu akantu akabugo ng'era akazinze ng'omulambo ng'akasibye eno n'eno bwe bati. Kati bwe nasumula ssente bwe bati nga ngenze waka nenziraba neŋŋamba laba nempita bannange ne baba mulabe bino. Awo obulamu bwe bwatandikira okunnuma. Nga tobitegeerangako. Yes. Naye eddoboozi toliwulirako nti liri mu bayimbi. Nali muto. Ate kyala ewaffe we are these people. Nze nva mama wange ali mu line oba taata we Bishop Nkooyo oyo omugenzi eyali archbishop. Ewaffe naffe waliyo ba bishops. Tobirabangako nti maama afuye ku mmindi aloga kino atadde kino taata mu kamere. Yes. Nga ne bw'omugamba nti waliwo ekintu ekiri bwe kitagamba yo firimu manyi bano olimbalimba nnyo cause one time nali ku ssomero eyo nembikako muganda wange I think watunyumiza kati bo balowooza effujjo lye nakolanga lyerimu ndi mu kunyumya. kati akalambo kano bw'okalaba okola ki? Bwe nabiraba nagamba mulabe zino luuzi oba kiki. Kati kyala incident ey'okubiri mukwano gwange omu yakwata nali nva ku stage najja nankwata bw'ati mu nsawo. Kati Katonda yannyamba ne mmulaba nakwata nanzigyamu ssente zimu ku ze banfuuye najjamu bw'ati kuba zaali nnyingi ng'ezimu ziyiika biki. Ne mugamba nedda tiwetaaga kubba bubbi kankuwe kyesaamanya osanga nti nakyo kyali kimu ng'ate incident eyo we ne badde wano kati kyaliwo ku sho ne sikifaako kuba saamanya nti bazinfuuye ezo. Kati we navaayo the same day ono nayagala okunzigyamu anzigyemu ssente. Namugamba tebabba bubbi kankuweeyo nenzigyamu omutima omulungi nkole ki muwe. Kumbe obulamu bwe butandikira ndowooza tomanyi biwanvu bingi tuweeko ebimpimpi bingi. Obulamu bwatandika okwonooneka butya? Butandika okwonooneka mu mbeera nga bantu bandaba nnyimba bantu bankubira endulu ndi mu masanyu amangi bwe nzija ku stage naye nga bwe nva ku stage waliyo abanninzeeka. Ekaze eke wange nga baani abooluganda bino ebintu nga teweebaka kati nga kyekibaawo awaka muganda wange biwanvu bakubanga kibooko gwe buli kimu. Bannange nze ati nabeera mulamu nga sigejja nga sinyirira nga nfaanagana nga bwe nfaanagana. Abantu babeerawo batonga bala naye nga tebagejja nga sinyirira nga nvuga emmotoka nnungi nga ndya buli kyenjagadde nga ewaka nsula walungi buli kimu nga kirungi nga naye obulamu bwe ndimu nga buli omu alowooza nalwala n'okulwala. Banali saalwala bw'oba yandabako emabega katono nandaba kati obudde buno asobola okwewuula nene nnyo. Naye nga ku kyona kyona kyali ku bantu bendowooza nti nno nayagalanga bakola bulungi kubeera kyali waabwe nga mugasse n'abo abamu abajjanga nga abaagalwa bange. Like girlfriends. Yes. Nga ne girlfriend oyo alwana kulaba nga akwezza obeere wuwe. Ebyo byonna byalimu bingi nnyo nalwana entalo n'ebintu bingi nnyo nnyo. Naye namaliriza nga nagyendazeeyo nayo n'oba ssente nga zigenze nnyingi ne ntuuka ewaka olunaku olumu ne ŋŋamba ngenda kwetta. Olugamba ani? Mukama Katonda.
nga sina muntu n'omu gwe ŋŋamba. Maama tamanyi bino byonna. Tamanyi. Taata tamanyi. Taata kwe namugambako yaŋŋamba saba. Mama ne mugambako naye oli mulalu. Ezo firimu zo olabika ebinaijeria bino byolaka byotandise tunyumiza. Wedda baaleetanga ebinaijeria ewaka. Ebyedda ebyalingamu amaloga amangi. Yes. Gagamba buno musajja mutadde mu ccupa ebyo. Yes. Nabeera omu nga mutita kamera musuuliramu. Yes. Kati naŋŋamba olabika gulabiki Nigeria. Nendaba nga sina muntu wagamba n'omu. Ebyo bigira kati ng'abamu bagamba. Abamu ne batuuka abaana abamu bingi lwakozesa ebya kugenda nnyo okutandika kwona ku bantu mannya. Nenkola ki? Obulamu ne butandika okukalubira ddala ne bukaluba ne bubeera nga bumpisa bubi kati. So do you think okukola bino byonna baali balwanyisa talent gy'olina? Exactly. Oba feva gy'olina wa bosses? Simanyi. Abula byonna birabika. Mami Ruth mbonye okuva olunaku lwe nafuna hit mpaka leero. Kyenakola nendaba nga tewaliwo kikola. Kwanze nga abamu baŋŋamba abaali beefuulanga mikwano gyange agendako wano okolako bw'oti bye nagambangako nga tewali kikola. Naddayo waka nenfuna obutwa. Ng'oli mu buffe ya ddogo. Omugirlfriend aloga, bakompetita baloga, kati ng'oli ku buffe. Yes. Nengenda nenfukamira wansi neŋŋamba Mukama Katonda nkusaba onsonyiwe ebibi byange byonna. Bwe mba nina omwana w'omuntu gwe nali nkoze kikyamu yenna, saba kitange Kabaka w'Abakabaka nsonyiibwe. Bwe mba nina omwana w'omuntu yenna gwe nali nsobezaako ekibi n'ekimu, nsaba nsonyiwe. Naye bwe mba sirina kye nali nkoze era nsaba bansonyiwe. Kuba gw'onsinze ndabika ensi eno sirina kugibeerako munfaanagana gye mbonaabonamu nga nniŋŋanga eyazza omusango. Nga n'amaziga gakulukuta. Abaali mikwano gyange nze gw'olaba ne bansibako omusango nti nnwana na bino ne banteekako omusango nga bwe nakola ki bwe nafunisa omuwala olubuto. Ebyo nabyo byaliwo. Yes. N'omwana ne bamuleeta biki ng'omwana simumanyi gye baŋŋamba sigendangayokko siyagalangayokkko yadde omuntu siyagala bawala ba ku shows ne bakinteekako. Ne mpulira ng'amazima obulamu bukalubidde. Ekyo wakivaamu oti? Ekyo envaamu yakyo kubanga omwana yabyera n'akalambira ddala. Bulungi. N'omwana amupa reading. Bulungi. N'alaga n'okulaga meeting place. Naye ng'ate ababirimu bantu bandi mabbali bwe bati. Naye nga Rosos ali wano nange tanta. Gw'oyita mukwano gwe. Gwe mpita mukwano gwange ennyo. Muyita na muganda wange waffe amanyiyo amanyi buli kimu ekinkwata kera singa nali nina obubi bwenkola. Yandibadde abujja mu tayimu eyo. Jovan akola kino kino. N'olwokuba bali tebaninaako gundi yonna. Dati yenna. Ate era kye nategeera Mami Ruth omuntu alina Katonda oba omuntu eyeekutte Katonda afaanaganako n'enkonge yasimbibwa emyaka 10,000. Naye kati jjukira Katonda omwerabidde. Yes, walinamu yes. Bantwala mubiri. Kati mu kaseera ako nga ngenda okwewa obutwa bwenti. Omukyalo oli okivaamu oti okiyitamu oti awo kyobadde otandise okutunnyonnyola. Okay, kati omukyalo oyo ono ow'omwana. Ebyaddala waliwo mukwano bamuyita Alex. Yaŋŋamba Jovan gy'okoma ogenda mu mawulire gy'ogenda okukoma. Ky'oyogera kituufu. Naye manya kati bino gwe tegeera ekintu kimu abakukuba be bano. Naŋŋamba wayogedde ekintu bwe kine bwe kiti wakyogedde nti nakyogedde ozaani yakituwadde. Nenzijukira nabadde n'omuntu omu. Bwe mpita muganda wange bwempa engoye empale essaati engatto essente ez'okulya buli lunaku emmotoka yange agivuga buli kimu akikola nga yandi wano ya buli step gye njagala otwala
ng'agenda ajogera buli step kumbe bamunteekako bamuwa ne ssente ankole ki nze Mami Ruth bantegako amacupa nga sage yekyaliwo ne bantega amacupa nga bagakonyekonye ne bagateeka mu mmere naye Mukama Katonda ono ow'amaanyi atalya nguzi munnaye bebe nawe nabiraba olwo n'okugirayo ebintu ebimu ntuke ngambe kaddewo obutwa nveewo ono kati ono ye best friend was yudawo ng'akufaita afaaki simanyi naye nga bonna kibafa ndowooza kuba nti nomukulu tayali akola ki n'ate saagamba mukulu tayadde ekigambo ekyo n'ekimu nagenda gwe buli womanyi nsobole okubeera nga neetaasa neŋŋamba oba eneeno mu ssabo gye banaakolera ekintu okubeera nga njagalwa baneeno bannange bano oba kitegeera nayogera ekituufu nti banteze butezi ati ate bwe yayogera namukwata twagenda eno ku Ministry of Gender twagenda ku Ministry of Gender netwogera ne minisita oba nani nakiwala kiyingi eri w'abaana n'agamba omwalo ye bamukwate bamuleete ne bakola reference omwalo yamanya nti nongenze yamale olwagakuba olwo Alex aŋŋambye tukole ekyo olwaga nti bagagize nagamba leete omwana bamukebeze DNA eya Luzinda neyani kwanze kye nali enfa okakasa nsi nti kye banjogerako si kituufu in most cases bagamba nti omuntu wakkiriza okukola DNA kitegeeza nti akola ki kyekimu n'okugamba nti omuntu agamba nti bamuloga yaba yamanya atya abula ate omuntu si mbuno buli aba agenze mu ddogo aba aloga oba kitegeeza kati bimu byali bannwanyisisa ebyo lwaki agenda okukola DNA nenga nze ku kyonna kyonna kyenfa to prove myself innocent kuba natuuka n'ekiseera neŋŋamba nze Luzinda mpozi nga ndi muzimu nga nsituka ekiro neŋŋenda nenkola ebintu bimala yo kitegeera kwanze nali mbirabyeko byali bintuseewo nga oba mbirimu ne mutayimu eyo nali mbirimu neŋŋamba kati mugezi kyo nina okukola nina kuguma neŋguma wano olwo netugende ewa Mama Nakiwala n'ayogera biki ne ku TV ne babiteekayo negakuba amawulire gakuba omwezi mulamba nga ne mwezi ogwo amazima ga Katonda mu ggulu mba kubanga nali nina zero yonna ku nze nali ŋŋenda naye gwe omwezi waguyitamu otya ati ugambye nali newadde obutwa they accusing me for nothing. Mama tabiraba agamba ki mama ng'ambo babituufu leeta omwana muleete ne mbagamba mama nze mbaleetera omuntu gwe simanyi baleeta omwana gwe simanyi omuwala simumanyi kuba abantu bo balowooza nti nze bwe nnyimba love balowooza you go in for women which is not true ne bagamba naye nze gwe muliko temumanyi nakummanya mpisa zange zonna temulina nakye mumanyiiko I'm not a man of women. Ngwire ono ngwire oli. Soda w'abakyala. Yes. Nangamba kati Jovan Chobokola kati tukolegana amawulire tukwate omwana tumutwale ku poliisi tumutwala ku poliisi omwana bwe yatuuka ku poliisi n'akyusa statement. N'agamba mbuki? N'agamba nze Jovan yantuma kati ate n'obwongo ne butandika nina kutumako. Singa wantuma n'otuwa ssente ne tugenda ne tupanga omwana ne tupanga biki n'abannaye. Okole stanti. Kati olwo bagezaako okwagala okuggyamu aba abatuma. Balage nti yali stanti yo. Yes, nti nze yagikola. Olwo kuba bali bagenda babuuza ani yabatuma. Naga nedda Jovan yatutuma. Olwo ku poliisi n'agamba omwana alabika muguwa ddalu. N'omwana atuketsa n'agamba omwana oli mulala si yenze. Tufaanagana. Oli muganda wange. Mulongo wange. Balongo. Bannange. Nengamba nono bano bazze nnyo baddala. Nengamba Mukama lwana entalo zino. Ogula obutwa. Nengamba kanzire waka wange.
ensi nerabika omuntu agiyitamu alina giyitamu babatya nga bamange sijja mubuuza nkikole ntya sijja buuza muntu yenna asigadde bw'omu mu nsi nze nzeka ayinza okutegeera kiki ennyini kyempitamu nengula obutwa nengenda ewaka nga ndaba buli omu kyanjagaliza njagaliza kufa kuba bali bakinkozeeko n'emmere ne sigikola ki kuba nakwata emmere bwe nti nga baleese emmere nengikwata zino nva eno mmere nenkwata emmere nentaliko gikonamu bwe nti fooko nga naye nga bwe nnyumya nemboozi ne bannange nengamba kyokka biki nengamba nenva zino lwaki sizigatta muki mu mmere nga ne ku mmere omuceere gwe gusingako obungi bwe nayiwako bwe nti amataala olwakuba mu mmere eno kuba kwaliko tv ekimyanso kya tv bwe kyajja ng'ekyusa gundi yaayo nekikuba obumyanso engamba yeye kiki ekiri kuno nembaya nemesijja girya mugitaddemu bino akasajja gwoli kalogo okitegedde otya nebaa nedda yiiyo mugirabe nabenyini empakebera mulimu amakyo neŋŋamba kati wano banjagaza kufa I have to die kambayambeko yes neŋŋenda ewaka nenfuna obutwa nenfukamira ku ttaka neneetonda neneetukuza mu maaso ga Mukama nemugamba kekadde nkole ki wetukuza naye ng'okimanyi yakkiza tottanga yes naye nga nsazeewo nze nette mbanguyize kasita nzisenze omusango gusigale kwani naye mbagamba naye nga mmaze okufa buli abadde mu bulamu bwange nga nkola ekibi seefiiridde ngenda kweta ne munnettidde nyinza okuba nze yeeyambyeko okwetwala ne munnettidde buli abadde mu mbeera eno entuusa ku kino naye ngenda ku kino nga nkyogera neegamba nga nembyogera mu nnyumba yange nzekka nga njogera bulungi nga bwompulira njogera nga naye amaziga ganjiika nga mmaze okwetondera Mukama Katonda Mukama nannyamba ntomanyi Katonda yandabikira sakakinteeri atya on that day mu muntu oba naappearinga yandabikira ebyaddala nagamba ki nangamba this is your time to heal togenda kudda mu kaaba owuli eddoboozi this is your time to heal togenda kudda mu kaaba kano ke kaseera k'okuwona tomanyi annayi ekyo n'okivaamu ensi ekaluba nsikiriza because I've seen people nga tokkirizako ba depression or something naye nga bantu bakutawaanya nga temuli kintu kyona na depression nze nali siina nti noba kine bwe abantu babi wabasonyiwa otekwa wabamanya bonna nabasonyiwa buli yenna kyekyakujja mu New Eagles ebyo byonna byalimu neŋŋamba kaŋŋende balekera ekibiina nenkivaamu mwami Lutaya wakimunnyonnyola otambula butambuzi nalaba omwana atalina mpisa olulagawa bwe nagenda kukola byange teyakubira ku simu nothing yakuba nagamba ki musajja wattu mwana wange komawo nemugamba mukulu ddala sigenda naye nga tesagala mugamba lwaki sigenda omuleka tomuclosinze nemugamba sigenda kudda olwo mu bwongo obwo oyagala kutandika kukola ki ofuluma naye kikyolina sirina plan ndowooza oluusi ndongo givaamu bwe mba sigivuddeemu kati nafuluma nga nna idea yakuva mu ndongo nkole ebirala welding nali nja kukola ebirala tali welding kuba saagala kukola mulimu gwa muzeeyi gugaana bwe nafuluma neŋŋamba Luzinda what I'm going to do nakuva mu ndongo eno abantu bano mbawe ki emirembe kati bwe nafuluma jjukira Katonda yaŋŋambye this is your time to heal nyinza okubulira ebintu neweewuunya mbinewuunyise mbirinze nakwewuunya
Mami Ruth Katonda jali oyo gulaba. Amina nkimanyi. I've seen him. Omulaba oyo tetumulaba. Era manya mpulira. N'obujulizi buno kwera nga mbuteeka ku mpewo kuno. Nambuteeka ku mpewo kuno. Njagala awulire nti byonna byakola mbisiimu. I know. Abula. Abantu kyokweyabya. Nze sina nsonga lwaki mbikkiriza obulungi bwa Katonda. Oba mbikkiriza abantu balaga nti nno nze yeewonya. Nze naleka biri byonna ne ŋŋamba ebyobulogo munzibye nnyo ebyaki munzibye nnyo. Temulina kye munkoledde okuggyako otwala obutwazi ssente zange. Ne neegumya. Mukama ŋŋambye ogenda kutereera. Togenda kuddamu kukaaba. Nembeerawo ne nkwata nali nina emmotoka yali Max ne ngikwata ne ngigaba. Ŋŋamba emmotoka. Nga kyonna kyonna nnoonya bwe neekuba miggo. Nze mwennyini ne ngigaba. Ne ŋŋamba kati ndabeerawo ntya. Sirina mmotoka, sirina ki, sirina ki. Tolina mulimu. Sirina mulimu. Enyimirira bwogu. Laba COVID bwajja. Tomanyi. Ne batuggala. Njukira eri awo mukulu taata navaayo nali nsula ku nnyumba za mukulu taaye mpangisa. Yali agwe nali mpangisaako ennyumba ze. Emyezi bwe gyagenda nga nali musasula bulungi. Oli mu ssente mmeka z'opangisa? Millions. Nali mpangisa ennyumba 75,000. Ennyumba 75,000. Nembeera nali nsasula bulungi nga maze omwaka nga mulamba. Munange COVID bwe yayingira nensooka nsasulako ne batusibira ddala. Ne neemerera okuddamu okusasula. Ne bamanja emyezi egyo 3. Emyezi 3 landlord ng'ate oba wataddeyo dda omwezi gwaki ogwa security ogwo tebaagumpa. Bwe bajjanga ewaka wange bagamba bano olina ebintu ebirungi, bano olina kino ekirungi, olina firiji ennungi. Omanyi byonna bye baabitwala, byonna bye nali nkoze ebbanga lyange lyonna. Ebbanga lyo bambi lya music. Yes. Nga bya bbeeyi cause nalina fridge zino za bayita Americana. Za double zigula. Yes. Nga nina omu theatre. But then ye yaliko bali bagiyita the Sony. Bagiyita nyaliganye bannange. Ya Sony nga nnungi nnyo zino ezaaliko. Ezandibadde ezaakabye ennyo nga gye nina ewaka. Nga nina TV nene bweti. Lazima. Nalina LED. LED. Nga nene smart TV. Size nga 65. Bwe bajja bali bamanja millions 3 babitwala byonna omulundi gumu. Naye olw'okuba nti nali awo nabeera depressed. Wali oyagala kujjako buli ekikujjukiza. Yes. Nembaga mutwale. Osanga nabali abalabe bange. Babamu bato bamanyi bajja ne bakisigala nga bakyajja. Nga balabe wakawo okufaanana oti ekyali bulungi. Nembaga mutwale. Bwe baatwala. Oli mu nnyumba tovaamu? Ndi mu nnyumba sivaamu. Bwe baabitwala kati nange neŋŋamba n'ennyumba n'engivaamu. Bwe nagivaamu nengenda nensula mu kifulukku eyo. Nzeeyo ku zero. N'ensi saagigamba nti naddayoko ku zero. Tuve twabitegeera. Era twagamanyaawo. Kuba abantu abasinga bateekawo embeera ey'okwagala kamera basabirize ebiki. Kati nze obulamu muzeeyi wange yali yanjigiriza okukola. Nga akugamba eno ensi saagala ekukube. Kankukube kati. Ensi yeekugondere mu maaso. Era bulwakukuba akuba kugamba ekyo. Wano nkukuba saagala nsi ekukube. Njagala yeekugondere kufukaamirire. Era ensi bwe yanyigirizanga bweti nazijjukira bigambo bya muzeeyi. Era naguma nembeerawo mu bulamu paka leero bwondaba wano. Ne batwala ebintu byange mu kaseera ako kennyininyini nga nina egundi egamba nti bwe woolabiranga amaanyi we gali mu kuggweeramu ate wabeera ekirungi. Nengenda nenzijayo ssente ku akawunti nengula
nengula sound, nengula movie sound obutonotono, nengula engoma, nengula ennanga. Obwo obwongo buŋŋamba abantu bano banyiize. Gezaako okubanyiiza bakole ki? Balumu emitima badde befuula abakolako ennyo bakuloge. Ne bwe nagula omanyi amazima era abantu ababa batakwagala bakubeera kumpi wano. Ne baddamu okunkola ebintu. Yes. N'olwokuba nalinako Mukama Katonda. Ololokose oba ng'osaba? Saalokoka, nze ndi musabi, nze neesabirira nga nze. Olw'ensonga nti manyi nze ndi yeekaalu ya Mukama Katonda. Ne ŋŋamba kati bwe ndi wano nze mwennyini Mukama Katonda kati gwamanyi. Sigenda genda wantu wonna, sigenda kukola ki, gwamanyi. Tulumbe. Watwala kitange n'oŋŋamba olifuuka kitange. Maama wange mulwadde ali waka, talina kyasobola kunkolerera. Baganda bange balina abawa ab'okulabirira, nze ondese ndi bw'omu. Waŋŋamba buli kimu kati kiri okay. It is that time. Tutambule. Ŋŋamba ya Luzinda tutambule. Nagula ebyuma ne nteekawo gye bayita South Band. South Band nembira nkati nkola biki. Olimu wekka? Ndesa abaana tumba traininze biki. Kati mu baana be naleeta ne muvaamu Chali omu. Namujja wala nno. Muganda wa mukwano gwange. Omuntu omubi. Abantu ababi kye nabalabako bannaye baba baseka. Abantu ababi baba solavi. Baba kan. Bagamba cunning. Oh my God. Omuntu omubi. Bannaye aba mulungi. Owulira statement yange? Yes. Nga mulungi nnyo. Naye nga mubi nnyo. Mulungi as in beauty? No. Mu byakola. I just smiling. Negwe nga tomanyi. Kyakwagaliza kisinga kalicho. Baba ne smile every time ku mannyo gaabwe. Yeah. Naye nga yagala kukaabya maziga akuze ku zero. Nga nakamuleeta yajje waka wange nga nkyalina ebintu n'atulaba naga bannaye musula bulungi. Nange njagala mbeere nno nga mmwe. Nga simanyi kyategeeza. Nakola bandi mwana mulenzi yankola ebintu. Paka leero ye mwewuunya. Era ne bwe mulaba ali ye mudduka. Wamutya nnyo. Yakola biki? Bwe buli ky'omanyi ekibi ne leero akyakola. N'akwata abandi badde bakwano abandi badde abantu be nali ntambulanga nabo mu kunnyamba biki, nnyambaako wano. Bannaye n'abagamba ebigambo ku nze. Nze gwe yali tamanyiiko yadde. Nannwana n'akwata abaana be nali ntraininze bonna. N'abatwala. N'abateekamu ebigambo, n'abasigamu ensigo embi. N'abacyankalanya bintu bingi ne ŋŋamba nja kukola abalala. Nze nkyaliwo n'enkola abalala. Kati yo bandi ekyayimiridde. Ekola? Yes. Ekintu kya Katonda tosobola kiremesa. Kati ekola wanawa? Nze sikola gundi nkola mikolo, mba nkoze mikolo, nkola shows zino nnene. Sikola mabaala. Okay. Yes. Mpozi oli ng'agenda kumpa ssente z'endowooza nti asobola okuzimpa. Okay. Nze wemba nakola mu bbaala ekitone nnyo mba njagala millions 3. In that nemo okunyigiriza, yes. Nemo okunyigiriza abaana at the same time naye ekintu ekirungi ekinaleeta abawagizi. So era abaana bayinkana ki? Bameka? Nina abantu bangi cause nze bandi yange it's an academy. Okay. Mwenjigiriza music, mwenjigiriza okuba ebivuga biki. Kubwerere? Tekyandibadde nnyo kya bwereere. So when I want to join, nayo kati bani kankagala music. Wema kaleeta neetaagisa ki? Ekisinga obukulu mpisa. Kubeera osobola oleeta omuntu ng'omuntu oyo abamusindise kukulwanira buto. Cause bye mbadde nga mpitamu. So ina trust issues. Yes. Kale ekyo kyokka kati ekinsombwa ku bwongo. Ina trust issues. Yeah. Akale kakulumye ko sima. Baga akale kakulumye. Okala bodduka. Bwekite.
so kati mwe abayimbi basically kati ng'okuba kyalo munyi ate otegeka abayimbi buzibu bwamwe buli ki gwe nga gwe kati bw'olaba Jovan ng'ojjako bino eby'eddogo obuzibu bwaffe butya in general musically the musicians musically ndowooza ekisinga okugira abayimbi bw'oba ali okubye ku hit nobeera nga ogudde ekyo kitawanya nnyo abayimbi olw'ensonga ababeerako wagwa wayimba ki byewayimba byaggwako dda one hit wonder kati ekyo ate nze ekyo sikirina kozi nze sigwangako nze bwendi kuba naakatandika otambula akuba nti ekirungi Mukama kyeyankolera era kyemwebazaako nti yampeerawo mu mbeera nti alabika ne mukumpa yalaba nga sijja sobola lwana n'abantu bano okitegeera tumazeewo bbanga kini sawuti myaka kati girimu 2 ebiri era tutambula bulungi nnyo ife tetukubwangako ife tetukeerangako ku makya tuba abayimbi wala oluusi abayimbi booleeta oli n'abawa ssente n'abagamba ate mugendawo bamukube ebyo byonna babikola mu ndongo mu 2 amazima nga bamuwadde ssente zo n'akulaga nti ejja nakubira ku last moment agamba sijja obesimu ne baziggyako ebyuma ne bakuba mutebe ne bamenya omanyi naye tebankubangako era abantu bonna abazze bampagira mwebale nnyo mwebale ddala mumbeereddewo nnyo mulinga abamanyi ebizibu byenzijja mpitamu era nze neebaza nnyo omukulu Lutaaya obulamu bwonna bwe yampisaamu emabega nti bwe yali atutendeka nze yampa obudde bwe yantendeka music owa ddala n'okukola band I was inspired by him yampa obudde mu mbeera nti nali ndowooza nedda abaana bwe twabeeranga mu bandi nga bagamba tebatuwadde ssente leero ekitunaddayo tutya bagamba atanazaala ku mwana tamanya bulumi bwa mwana olaba muwala oyo nti bwakeera asobola okukeera ku makina ga maama mubi nnyo maama n'atakola kino maama n'atakola kino naye ebyo abyogera tannaba kuzaala naye bw'azaala bwakitegeera n'ayita mu mbeera eyo gye yayitamu maama gy'abadde ayita yes bw'atuukanaga maama nga mulungi nnyo yensonga lwaki nsobola okugamba nti muzeeyi wange taliwo leero omusajja ne singa abaddewo kakasa bunaku nandimutereddengako emitwalo 5 otegedde obuwoomi bwe exactly byeyayitamu nebyerekereza n'okumbeezaawo paka leero wendi sajja oyo asaana kusasula bweba kaki nga tubumbabumba bw'olina eri ba upcoming n'abalala abali mu struggle nga gy'oyiseemu okay nze kyenjo bagamba tewaliwo kisinga maanyi ga Mukama Katonda tewali ate ebyo ddala Katonda gy'ali nnyo nze mmanyi Katonda simanyi muntu mulala yenna yaddaani sina gwe mmanyi abula whom I know is God ogwo simugattako simwerekereza muntu yenna sikola ki simwerekereza kakibeere ki olukyokola omwebuuzaako exactly kuba nzijjukira nze bwe nali omuto nze muntu yagambanga Mukama Katonda njagala kino bwe naakula njagala mbeere bwe nti byonna byonna Mukama bye namusaba abimpa kimu tannampa kumuzimbira church kuba ssente sinazifuna n'okuzaala ninayo mukungu ate omukyala struggle gye nayitamu oyinza trust issues banaye kati ogenda kubeerawo otya so nedda Luzinde tusokere tukyogereko ekyomukyala ogenda kubeerawo otya nga tolina mukyala njabbeera Katonda ajja muleeta onomala muloota oba najja ayakirako akaliro waggulu bw'ati nga leka akaliro jaga mulaba oyo ye so bwe kityo ekyala nze gwolaba nina ekyoto kyange eky'okuyamba abantu abali mu mbeera embi so netaaga Katonda ampe mansions ampe ebintu bingi ebinene lwakuba nti sinafuna nga omanyi endongo yaffe eno sinafuna bugabirizi naye nga bye nandyetaaze so basically oyagala Katonda ku blessing osobola ku blessing abalala kyekirooto kyange ne bwe ndifa nenvaawo so sawuti band omuntu bw'aba ayagala okugisupportinga agifuna atya
South Band aba yagala okugisupportinga ekisooka aba alina okwagira ennyo endongo eva gye tuli oba eva ewa Jovan Luzinda ekisookera ddala kitegeeza oyigenda ku YouTube channel eya Jovan Luzinda no subscribinga nobeera ng'olaba biki bye nteekayo oba tokoze ekyo emikolo oba osobola okumpa emirimu nga nze omuyimbi gy'emikolo biki bwe bityo oyita ku namba yange ya 0702 488 488 308 8 yeah ye namba eretamanya ki eretaga Jovan Luzi eretaga Derek Sempagama oba yakagamba kasiba kwagala abakyala eretamanya ki era nange awo obulamu obuziza ku bbala nga budamu nga bukuluma bwe kiri so lyazanyo olwakadde bwe bakakibula bwali agadde oba abantu batakumanyiiko kyewali agadde okusharinga abantu kye batamanyiiko oba kitya Jovan Luzinda ndikyali ow'emirembe kyekisookera ddala njagala nnyo abantu oba onjagala oba tonjagala nze nkwagala sirina nsonga lwaki nkwala nange oli kitonde kya Mukama Katonda obubiibo oba okubaawo nsobola okuba nga wankola ebi bingi nze munaye nsonyiira waawo wennyini naye kimu nsobola okwewalamu kaluutu oba okitegeera nsobola okwewalamu nobeera ali nga netunyumya kyoyagala nsobola okikkolera naye nga tokyasembera nnyo wendi yadde tosobola kwewala balabe bo ekirala ndi muntu ali atya omutima ogweggala ekyo tojja kijjawo omutima gwo gwaggalwa nensa Mukama nsaasire njagala aguggule gukomewo mu ngeri emu njagala nnyo buli muntu yenna njagala nnyo buli muntu yenna atanjagala cause abatanjagala munnange oba oli awo banjigiriza essomo gye bakoma obutakwagala ne bakuteekako akanyiga bakwongera ways z'okufuluma mu kizibu ky'oba olimu so ekyo nembeera nga mwebale nnyo mwebale ddala munkozizza munfudde omuntu muli baakabi thank you so much mubeere bulungi bye